zizenyumye bwe twali tukula byalinga bitya nzize mbabuulire ewaffe gye twakulira byali bitya ndi mwana wa kala. Amannya nze Seguya Julius abangi gwe mumanyi nga G-Town. Mwebale kutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa EM Management. Tekigaana kusubscribinga muganda wange n'okoonako ne kali kapeesa aka red tukaagala nnyo wekitegeera. Ndi wano ku kanyomero aka Kyenzijukira. Nze nno byenzijukira bingi bijja nakunnemesa okusalawo Kyenzijukira ebyaddala, naye ng'ebisinga obukulu nyinza okugamba nzijukira nnyo eby'omu ssomero. Nzijukira nnyo ebintu by'omu ssomero, naye ng'ekisinga obukulu kye nnyinza okujjukira nga nze G-Town, kuba bwe mba njogera wano era nina kwogera nga G-Town. Singa obukulu nzijukira tulina ebintu bye twakolanga mu ssomero naye nga biringa bya kyana kito. Of course twali baana bato naye era byali bya kito, oba okitegeera. Ebiseera ebisinga baatukwatanga nga tugenze mu kiraasi ku makya nga tebatukkiriza kuyingira mu dormitory ku break time. Kati ekyobusiru kye twakolanga twaddiranga supagulu ne tumuyiwa ku kufulu ze bateeka mu ki ze bateeka ku dormitory. Kati ate obusiru obwaliwo ng'ate ku lunch time tujja nga bagenda kuggula dormitory ne batagiggula olw'okuba kufulu twaziyiyeemu ki supagulu, oba okitegeera. Kale kugamba ekyo kintu kyali kya busiru nnyo. Mpozi n'ekyokubiri kyenzijukira bwe twogera ku kaliya ng'eya music mu ssomero era, kubanga obulamu bwonna bwe tutambuliddemu bubadde bwa ndongo nga tukuba ndongo. Tekigaana oba tugikubidde mu bakisimba oba tugikubidde mu ngalabi yokka, naye nga tutambulidde nga muki mu ndongo. Kyenzijukira twali ku ssomero, waliwo empaka ndowooza zaali za Central Division. Ssomero nali nsomera ku Everest College. Then ne baleeta invitation nga bagiyita Everest ng'essomero, tugende twetabe naffe mu mpaka z'okuyimba ng'essomero. Then ndowooza essomero ne linyooma, okitegeera abayaaye banyooma. Kati essomero bwe linyooma, yasinzijukira waliwo omusomesa omu ebyaddala yalina kyali wange newankubadde yali musomesa, bamuyita Katende Ramadhan. N'atuyita twalinga abavubuka basatu awo nga tuli mu Interact Club. N'agamba waliwo invitation eri bweti ne bweti, naye principal atugambye tebalinaawo ki budde naye tusobola okugenda, nga wabulayo n'ennaku nga 2. Tetwakola rehearsal ne tugenda nga Interact, ne tugenda mu mpaka ne tutuuka eyo ne tukola katemba, ne tutuuka ekiseera ng'abamu betwabala nti ajja kukola katemba nga teyazze, ne tutandika okukubakubaawo ebiraka. Then twatuuka wakati mu kyo ng'era obimanyi, ne kitandika otunyumira, okitegeera. Ne tutandika okukola ebintu nga naffe tulaba binyuma, oba okitegeera. Then lastly bajjaaji ne batandika okulangirira, oba okitegeera. Mu kulangirira ne tutuuka nga naffe tweraba tukutte ekyokusatu, ne ngamba ekitegeeza tusobola okikola. Then waliwo omuzannyo gwe baali bazannya, mwalimu akawala nga kazannya ne gayi. Then kati ng'ate nze sibisobola, oba okitegeera, nga nze mpulira muli sikisobola ebyaddala. Then gayi ne yeekyanga n'agenda, ne baŋŋamba gendayo. At that time ng'omuwala obedda ali ku siine ali mu kuzannya. Then ne baŋŋamba gwe genda ozannye. Ngenda ne tukikola, nga tukikola just tuveewo tumale olunaku tugende mu byaffe. Naye ekisinga okwewuunyisa bwe baatuuka at the end of the day nga balangirira abasinze, ne batulangirira nga ffe tusinze, oba okitegeera. Kati ekyasinga okunnuma ate tuddeyo ku ssomero gye bataatuwadde budde
nga batujjako medo yaffe gye tuzze nayo bagiteeka mu ofiisi ya principal ne ŋŋamba no kino eno medo ya interact lwaki ate oli agitwala eno si ya ssomero tebaatuwadde budde. Then gaye yaŋŋamba omusomesa oyo Katende Ramadhan yaŋŋamba kati kyogaa toli musanyufu, are you not proud of yourself? Ne mugamba naŋŋamba tukikoze kiwedde, eyo yiyo gwogireese wano, ekyo kiwedde, tugende tukole ekirala. Egamba siryerabira kintu ekyo, yandeetera okwekkiririzaamu, yampa time nenjiga nti ebintu ebisinga Katonda aba akitegese kijje kibeewo, oba okitegeera, aba akitegese kijje kibeewo. Oli ne bw'aba akikulemesezza ne bw'aba akola kikikole the way you feel. Abantu bwe bakyagala baasi, bwe bakugamba tomanyi Luzungu genda n'Oluganda lw'omanyi, bwe bakugamba tomanyi Luswayiri bagambe sirumanyi, that's it. Olina kwekkiririzaamu mu buli kyokola. Siryerabira bintu ebyo bibiri, sisobola byerabira mu bulamu bwange. Mwebale kutuwuliriza, amanya n'eddoboozi nze G-Town, abangi bammanyi nga Seguya Julius. Tekigaana kusubscribinga ku channel yaffe eya EM Management ne YouTube channel yange G-Town Sabasaba, G-Town Music, music wange kwali Facebook G-Town Seguya Julius, G-Town Sabasaba, Instagram, Twitter yonna. Thank you. Akutuma kuduka ngogenda obuyimba n'otukobyera bidde otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo